tukusinza mukama yegwasaanidde ettendo mukama mukama yebazibwe abooluganda. Ekinsanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo. 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 Yesu omulokozi afaayo. Ekinsanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo. Ekinsanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo. Ekinsanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo. Ekiribeera mu ggulu kuli bakusanyuka wamma. Ekiribeera mu ggulu kuli bakusanyuka wamma. Ekiribeera mu ggulu kuli bakudigida wamma. Ekiribeera mu ggulu kuli bakusanyuka wamma. Ekiribeera mu ggulu kuli bakusanyuka wamma. Ekiribeera mu ggulu kuli bakusanyuka wamma. Afaayo. 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 Ekiribeera mu ggulu kuli bakudigida wamma. Ekiribeera mu ggulu kuli bakusanyuka wamma. Ekiribeera mu ggulu kuli bakusanyuka wamma. Ekiribeera mu ggulu kuli bakusanyuka wamma. Afaayo. 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 Kiri kimu Yesu omulokozi afaayo. Ekinsanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo. Ekinsanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo. Ekinsanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo. 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 Yesu mulungi, Yesu mulungi. Ye mulungi. Yesu mulungi, Yesu mulungi. Ye mulungi. Yesu mulungi, Yesu mulungi. Ye mulungi. Ye mulungi. Ye mulungi. Yesu mulungi, Yesu mulungi. Ye mulungi. Yesu mulungi, Yesu mulungi. Yesu Ye mulungi. mulungi, Yesu mulungi. Ye mulungi. Ye mulungi. Ye mulungi. Oh, atuwadde Yesu. Atuwadde. Atuwadde Yesu. Atuwadde. Atuwadde Yesu. Atuwadde. 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 Yesu mulungi, Yesu
Yesu mulungi, Mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, Mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, 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 Mulungi. Oh, atulese Yesu, Atulese, atulese Yesu, atulese, atulese Yesu, atulese, atulese, atulese. oh tumusinze Yesu, Tumusinze, tumusinze Yesu, tumusinze, tumusinze Yesu, tumusinze, tumusinze, tumusinze. yatufuga Yesu, Yatufuga, yatufuga Yesu, yatufuga, yatufuga Yesu, yatufuga, yatufuga, yatufuga. oh Yesu mulungi, Yesu mulungi, Mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, Mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, 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 oh Yesu mulungi, Yesu mulungi, Mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, Mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, 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 Mulungi. asifiwe Bwana, Asifiwe, oh asifiwe Bwana, asifiwe, asifiwe Bwana, asifiwe, asifiwe, asifiwe. oye kabaka Yesu, Shekabaka, oye kabaka Yesu, Shekabaka, kabaka Yesu, Shekabaka, Shekabaka, Shekabaka. oh tumusifu Yeda, Tumusifu, oh tumusifu Bwana, tumusifu, tumusifu Bwana, tumusifu, tumusifu, tumusifu. oh Yesu mulungi, Yesu mulungi, Mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, Mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, 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 oh Yesu mulungi, Yesu mulungi, Mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, oh natondi yonkolo, hallelujah, natondi yonkolo, amen, amen, Natondi yonkolo, hallelujah, natondi yonkolo, amen, amen. oh natondi yonkolo, hallelujah, natondi yonkolo, amen, amen, Natondi yonkolo, hallelujah, natondi yonkolo, amen, amen. oh webale mukama, hallelujah, webale mukama, amen, amen, Webale mukama, hallelujah, webale mukama, amen, amen. oh webale ruhanga, hallelujah, webale ruhanga, amen, amen, Webale ruhanga, hallelujah, webale ruhanga, amen, amen. apoyo lubanga, hallelujah, apoyo lubanga, amen, amen, Apoyo lubanga, hallelujah, apoyo lubanga, amen, amen. apoyo lubanga, hallelujah, apoyo lubanga, amen, amen, Apoyo lubanga, hallelujah, apoyo lubanga, amen, amen. awadi for Yesu, hallelujah, awadi for Yesu, amen, amen, Awadi for Yesu, hallelujah, awadi for Yesu, amen, amen. urakoze Yesu, hallelujah, urakoze Yesu, amen, amen, Urakoze Yesu, hallelujah, urakoze Yesu, amen, amen. oh merci
merci Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen, amen. Oh, urakoze Yesu. Alléluia, urakoze Yesu. Amen, amen. Urakoze Jésus. Alléluia, urakoze Jésus. Amen, amen. Natoni yonkolo. Alléluia, natoni yonkolo. 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 Amen, amen. Hallelujah. Mukama sanide. Hallelujah. Tukwa ekitiibwa Mukama. Yes, Lord. We are Musaka. Nakuachi bweguba mukwano ogumpade sazewo ningali n'ekicamu ku mutwe Yesu nkwagalira ddala ebyensi byonna mbirabye tebikusinga Yesu abantu bakwagala leero enkya ne bakukyawa naye ate ggwe omukwano gwo tegugwa kuloja zonna ziri kukwe nanyini bulamu ebyensi byonna byantama buli kaseera kyayanira gwe oli kalosa ka bulamu bwange Yesu okubeerawo kwokwo kusingira buli kimu kugambe Yesu ndiwo Yesu ndiwo abanoonya kabambulwe nekwese mukwe munda Yesu ndiwo Kabambulwe, ngane kwese mukwe
Yesu ndiwoze namukama banonya kabambulwe gane kwese mukwe munda Yesu ndiwo Yesu ndiwoze wimbira mukama banonya kabambulwe gane kwese mukwe munda wimbire Yesu ndiwo Yesu ndiwoze abanonya kabambulwe gane kwese mukwe munda Yesu ndiwo Yesu ndiwo zena abanonya kabambulwe ngane kwese mukwe munda Zomusa kwa Yesu Zomusa kwa Yesu Zomusa kwa Yesu kwegututukuza Imo Musai, oh Musai, kwa Yesu, oh Musai, kwa Yesu, oh Musai, kwa Yesu, Musai, oh Musai, kwa Yesu, oh Musai, kwa Yesu, tusinze mukama tugusinza olunaku lwa leero essaawa zino ng'ekkanisa ya GFM ng'omubiri gwo taata tugusinza twebaza ku lw'omusaayi gwa Yesu twebaza mukama kwekyo kyeyakola ku musaalaba Gologotha okusaba kwagamba kiwedde Yesu twebaza Yesu Yes.
etagwawo, omusaayi gukulukuta buli lunaku nga mupya buli lunaku, omusaayi gwa Yesu okuwangula buli kibi, okuwangula buli kikolimu, okuwangula amagombe, omusaayi gwa Yesu. Beebale Taata okutuwa esaddaaka etagwawo. Yesu osaanidde okufuna ekitiibwa n'etendo, kubanga ggwe gw'olina amaanyi okubiikula ekitabiikulwa. Yesu tukwebaza nnyo ng'ekkanisa, ng'abantu ba Mukama abayimiridde wano, tukwebaza. Mwoyo Omutukuvu weebale kutukulembera, okutuyigiza buli lunaku, n'olwaleero tukunganye wano, otujje mu bupya, otukaleko. Mwoyo Mutukuvu kola ekikyo wano we tuyimiridde. Weebale Taata. Amina. Let's give it for the choir. Thank you very much. Hallelujah. Thank you for leading us very powerfully. Mwebale nnyo okutuweereza, mwebale okuweereza Mukama, mwebale nnyo, mwebalire ddala, tusiime nnyo. Essaawa zino tutuule, twagala kuwaayo esadaaka y'okwebaza n'obujulizi. Bayibuli egamba tuwangula Sitaani ku lw'omusaayi gwa Yesu n'obujulizi bwe tulina. Kati essaawa zino ssaawa za bujulizi. Bampita Samba Gonza, ndi musajja mufumbo, nina omukazi omu buli kiseera kyonna. Amiina. Kati ssaawa za kuwaayo, okwebaza n'obujulizi. Njagala abantu nga babiri mu bwangu tutambule. Bwali alina obujulizi, okwebaza, Oluganda Yesu wazulu. Bampita Enoch Amwanguzi. Nebaza Mukama olw'ekifo kino. Ti naku lumu nayinoonya okubeerwa. Omanyi mu ndagaano enkadde yeekaalu zaabeeranga nzigule kuva ku makya paka lwaggulu, kiro n'emisana, nga buli muntu yenna anoonya okubeerwa ayingira awo. Naku lumu nali nzitoowereddwa ku mutima, zikira lwali lwakubiri. Natambula ekitundu kino kyonna nga noonya omuntu gwe nnyinza okugabana naye ekizibu kye, naye nabulwa paka we nasanga akapande Samuel waggulu awo, n'okulaba nkajja kansongera kajja paka wano. Kati mba ntuuka wali nembuzaabuzibwa kuba nalaba kisaalu wali, ate eno miti myereere nga naye mba nzikirira wali ngenda okulaba naye nga nina ekintu kyendaba nga naye tekifaana kyaki. Omanyi kyaki kati twali twalookinga naye kati neŋŋamba kammale gatuukawo ndabe, afazaali banandagirirayo. Ngenda okutuuka nga naye wano nasanga waliwo omukyala n'omwami n'omukyala nga bali awo, baali basatu. Omukyala omu ne munyumizaamu naŋŋamba alinda musumba ajje, ne muganya ova mu ebyo gwe olina okwogera nange. Omukyala naŋŋamba tuula wali, najja ne tunyumya, naye singa nsobola obba nnyonnyola kye nawulira nga mmaze okunyumya n'omukyala oyo, nnyinza obbalimba. That's why sigenda kibabuulira. Program ya Luganda, see that's why. Ensonga lwaki sigenda kibabuulira. Naye nebaza Mukama olw'ekifo kino nti kiba kiggula emisana. Si Sunday yokka, banaye si Sunday yokka, naye
amakanisa mangi ge nasanga Maggale nsanze maggule leero simanyi lwaki naye eno nzigule wiiki yonna okuyamba ab'emitima egimenyese. Era omukyalo oyo yanzimbamu ekintu kinene nnyo, ensonga lwaki nyumirwa nnyo okumulaba ng'ali awo atambula bw'ati. Amiina. Amanya go ssebo? Ampita Mwanguzi Enoka. Wale nnyo obujulizi Enoch. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi. Twebaza Katonda olw'obulamu bw'atuwadde. Elder Bagonza abadde testifying wano yali alina we yakayita bw'ati. Omulala agenda okuyita wa boda trailer n'emukuba. Twebaza Katonda ku lunaku olw'okutaano katuva ewaka nga twakayita bwetti ku mbuzi emmotoka n'esooka omupiira. Nali ngezaako okuyisa ekirungi nali ndabyeyo nga teri muntu ajja ate nga ne spirit yali nnene nnyo naye nga si bwe mulundi ogusoose ogwokubitula obukuumi bwa Mukama kubanga si tetuyinzaga nti kuvuga kulungi oba ki naye omusaayi gwa Mukama ogutukuuma buli makya kuba twali tujuulidde ng'erimu akantu nenga kankutuuse ngende mu garagi naye tetwasobola kutuuka naye Mukama tumwebaza kubanga yatutaasizza ekitiibwa ne tubimuddisa. Amina nnyo, amina nnyo. Essaawa zino njagala kuwaniriza abagenyi abakulu bwe bantu wakasinza naffe olusoose tulina abagenyi abali wano maaso abo musumba ajja kubanjula ekyo kitiibwa kirala kati bw'oba osabye naffe leero gwe gusoose twagala okukuwaniza mu ngeri y'enjawulo tulina omuntu yenna guno gwe gusoose okusabira wano ndowooza Enoch weewale nnyo okujja leero entebe yo bw'oba onoonya kanisa wagule wano bw'oba ojje nga bukyali entebe ojja okugisanga. Tweyanza nnyo kati essaawa zino njagala kwaniriza mukadde waffe Pastor Godson ajja yanjule anatuliisa ekigambo kya leero emmere y'obulamu obutagwawo. Musumba. I wonder if the speaker is not so close. Mukama waffe yeebazibwe. Gamba akwinanye mugambe Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama tabadde mulungi bannange. Gwe nange okubeera wano nga tussa omukka nga tukyali balamu twebaza Katonda kubanga bangi tewali wamu naffe ne Mukama tumwebaza olw'ekyo. Twebaza Mukama olwa weekend ewedde ebaddemu kigoye weezinge mungi tubadde mu kuzika kwa mirundi 3 naye Mukama abadde mulungi. Oluganda Dennis afiira taata we ne mwebale nnyo okuŋŋaanya amabugo gyonna gatutteyo. Mbuuza mwakuŋŋaanyiza amabugo ga sente mmeka naye bantu mwagala Katonda mwagala baana ba Mukama. Twaweereza akakadde kalamba ak'essente ke twatutte. Mwekubireko mu ngalo muli bantu balungi. Eno ekkanisa njagala okubeeramu ne tubeera nti tufaayo eri bannaffe Mukama yeebazibwe. Era kati oluganda Dennis Opoka batandise okutambula okgenda e Lamuo eri waggulu ddala eri mambuka ga Uganda era kifo kyebagendamu kyabeka kiringa kilometers nga 4 oba 5 okutuuka ku boda ya Nimule ne Sudaani wawanvuko naye tusobodde kugenda twabeetondedde naye nabakiikiridde ejjo mu kubeerawo kwa saavisi awake waabwe. Olunaku olwaleero tulina omukisa munene nnyo. Tulina omusajja wa Katonda ne mukyala wa Katonda ne muwala wa Katonda bali wano mu masekati gaffe era asaala kumala budde bungi. Munzikirize twanirize Dr. Peter Asimwe wamu n'abamaka ge bajja kweyanjula ebisigaddeyo kubanga biwanvu ate binene. Sebo tukwaniriza.
Mukama waffe yeebazibwe. Muvubuka ono bw'anaasemberayo kino nga nkijjako nga mbulira mu Luganda olwaffe olwa wano, mpulidde mwami Bagonza ng'alwogera, nange ngenda lwogera. Sagala bigire. Can you blanket? Can you blanket? Sokwa bijjako. Tunatandika nga tujja kujja. Mukama waffe yeebazibwe. Okusooka kwebaza Mukama. Okutuuka mu kifo kino situukangawo, naye bannange ba Life Ministry baali wano ne babakolamu omulimo ne bajja nga sijjanga, mukitegede nti ndi wa Life Ministry. Neebaza Mukama nti Mukama akikoze n'entuuka. Okusooka njagala banjuliyeko nga sinaba kwanjula, njagala kwebaza lead pastor okumpita sebwebale okumpa omukisa guno. Ekyokubiri kwe kubanjulira ab'omu maka gange benzize nabo. Omukyalo ono muyita Queen Elizabeth asooka era yasemba. Yimirira. Kajjeko akantu ako mulabe Mukama kye yankolera. Ndowooza mukitegedde nti Black Beauty nze gye ntambulira eyo. Amafuta mangi. Mukama yeebazibwe. Mukama atuwadde abaana 8 biological, 8 biological. Ffe tukuza abaana. Tukuza abaana. Omulala tuzze naye uno Saara yimirira abakulabe, ye Saara Nsita. Oyo no muwala mutendeke musomesa Makerere, kakati anoonya mirimu mu Kampala muno. Tanaba kufuna munne bw'oba ng'olina Mukama waffe yeebazibwe. Ekigambo Mukama kye yatadde ku mutwe gwange kye kigambo okwetegereza ebiseera bye tulimu. Okwetegereza ebiseera bye tulimu. Kubanga mbadde ndowooza ekifaananyi waliwo ebiwuka ebirya kasooli. Kigenda ne kiyingira mu kasooli ne kimeketa kasooli. Oli nanyini kasooli bw'ajjayo kasooli n'atandika okukola ki okuggyako ebikunta n'ateeka mu mazzi n'ateekamu n'omuliro mpola mpola nga kiwoomerwa mpola mpola. Kano nga kaseera kalungi, naye kitetegereza ebiseera kifiiramu omuliro nga mungi. Tulina okwetegereza ebiseera. Naye nga sinaba kugenda mu biseera ebyo, kambabuulire Mukama bwe yanyamba okutegeera ebiseera eby'okulokolebwa kwange. Nze abazadde bange baali balokole, bali mu ggulu, bonna bali mu ggulu, baali balokole. Twakula nga tumanyi okusaba naye nga tetunaba kulokoka, nga sinaba kulokoka, nga ndi muvubuka alina amalala. Nasoma mbiyite ntya chemistry bino bya science bino bye nasoma. Bwe namala emisomo gyange ne ngenda Ekinyala we bakolera sukaali, ne ntandika okukola sukaali naye nga siri mulokole. Nga ndi awo nkola sukaali nga noonya ensembi zigenda bamalaaya, endala nga nzinywa.
ebiseera byange nga sinaba bitegeera. Olwatuuka Amiini n'ava ku bukulembeze n'engamba otyo kakati nange kanyingire mu by'obukulembeze ebyobufuzi ebyo n'enkuba pokopoko eyo Masindi West nali constituency chairman nga banvuga nga tugende nga bayimba akuna mungine asi kwega nga ndonze nti nzenze kaluwo naye bannange okulonda bwe kwatuuka December 10th 1980 twali ku rediyo ne batugamba nti batuwangudde. Okusooka ekyasooka kwe kuswala enswala batuwangudde, n'ekyokubiri kufa kutya. Baali batugambye nti mwe kasita tubawangula muwedde. Olwono Museveni ng'ayingidde ensiko. Kakati munnange kiyaŋŋamba nti kakati omanyi kinaatuwonya tugende mu nsiko. N'ajjayo mundu okunjigiriza naye sasi bwe lyafuluma bwe liti n'empulira eddoboozi saamugamba ensiko sibisobola saamubuulira naye nga ensiko nga nzibu saamubuulira naye ndagewa. Olunaku olwo saasula mu nnyumba yange nga neekwese, olwokubiri nga neekwese, olwokusatu nga neekwese, olwokuna era nga neekwese. Naye nengamba Mukama, bakadde bange baalokoka, nfe nenzirayo mu nnyumba yange. Olwo nno nali sisoma Bayibuli nembikkula omu kitabu kya Danyeri nensangamu omusajja Danyeri yagwa mu kinnya ky'empologoma nezitamulya. Kakati nensaba essaala nengamba Mukama nteekaako olukomera empologoma zireme kundya. Nemugamba bw'oba towulira okusaba kwange kubanga nze sindi mulokole, wuliriza okusaba kw'abakadde bange baalokoka bulungi. Era abooluganda njagala kubabuulira nti ab'emmundu abasirikale bajja okunoonya ekinyala naye nga tebandaba nga ndya Mukama ng'ataddeko olw'okomera. Nali kwega nga ntambula Hoima nga ngenda Masindi, abalala nga babakwata nga babata, naye Mukama nga ntaddeko olukomera nendaba okwagala. Nenvaayo ekinyala nentandika okusomesa Hoima mu Dwaga. Nali nsomesa mu ssomero ery'Edwaga Second School, neighboring school ku ssomero eryali lituli kumpi naffe. Naava mu muyembe n'agwa wansi n'afa. Ate nange bwe nali muto nalinnya omuyembe nengwa wansi nemala ennaku 3 nga sitegeere kiri ku nsi nga nsesema musaayi. Oli afudde, nze sifudde. Nembikkulayo mu Bayibuli nensanga olunyiriri Baluumi ssuula 2 olunyiriri 4 nga lugamba bwe luti, oba olyawo onyooma obulungi bwa Mukama n'ekisa kye n'okugumikiriza, tomanyi Mukama akukoledde ebyo olyoke weenenye. Ani ataddemu olunyiriri mu Bayibuli, ani amanyi atya? Nengamba kakati sigenda kusoma Bayibuli kubanga wali olunyiriri lungamba kwenenya, ate ensi njagala. Munange nalinnyo omwenge. Laboratory technician yali mukozi waffe mu Dwaga n'anywa spirit eva mu lab, amaaso ge ne gafa, nange nali mbinywa agange tegafa. Olunyiriri nga lugamba, oba olyawo nyooma obulungi bwa Mukama n'ekisa kye n'okugumikiriza, tomanyi Mukama akukoledde ebyo olyoke weenenye. Ekiseera kyo tonaba kitegeera. Lwali lumu Julayi nga 5
nga nva kunywa ngenda kuyingira mu nyumba yange nga ntamidde olunyiriri ne lukomawo nga lunfuukidde lunyiriri olunyiriri ne lukomawo baluumi 2 nya nenfukamira olwo nga nkaaba omusajja mukulu nga nkaaba nga kiki kinkaabya nga Mukama mugamba ndi musiru ondaze okwagala ondaze ekisa n'ekigambo ky'okulokoka kinemye ne mugamba Mukama Katonda kyenkusaba kati ondokole naye tondokola kati kubanga ntamidde ondokole olw'enkya nga saagala ng'ame tigwabadde mwenge olw'enkya ondokole era enkeera musajja wa Life Ministry n'ambuulira enjiri nenzikiriza okulokoka saawa zaali 9 olunaku lwali lwokusatu nenzikiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange nenyingira ne Life Ministry kakati myaka 36 nga tubuulira enjiri abantu nga bategeeza Mukama oyo nga bw'alokola nembategeeza ekisa kye kigambo ky'okutegeera ebiseera. Mukama waffe yebazibwe. Lwaki tulina okutegeera ebiseera? What is 1 Chronicles? Chronicles kikiti? Chronicles. Otyo. Kyab'emirembe ekisooka ekyo. Tugendeyo oba omuntu akisomye. Kyab'emirembe ekisooka sura 12 olunyiriri 32. Wala oyinza okusoma mu ddoboozi ery'amaanyi. Lwaki tulina okutegeera ebiseera? Omwagala nkisome mukisome. 1 Chronicles 12:32. Mu Luganda olulungi. Nisoma 12 kigamba bwe kiti ne ku baana ba Isikaali abasajja abategeera ebiro bwe byali okumanya ebigwanidde Isirayiri okukola emitwe gyabwe gyali 200 ne baganda baabwe bonna bagonderanga okulagira kwabwe. Mukama waffe yebazibwe. Abaana ba Isaka bategeera ebiseera ne babuulira Isirayiri kiki ekigwanirwa okukola. Tulina okutegeera ebiseera. Luka 12 ekitabo kya Luka sura 12 kansome olunyiriri 54. Tuli mu kigambo ekyo lwaki tulina okutegeera ebiseera. Luka 12:54 n'agamba ebibiina nabyo nti mulaba ekire nga kyekulumula ebugwanjuba amangu ago mugamba nti enkuba nno enetonya. Era bwekiba bwe kityo bwe mulaba empewo ng'efuluma bukiiko bwa ddyo mugamba nti linaaba bugumu. Era bwe kiba bananfuusi. Ani ayogera? Yesu. Bananfuusi mumanyi okukebera ekifaananyi ky'ensi n'eggulu. Naye kiki ekibalobera okumanya okukebera obudde buno? Lwaki obudde buno temubukebera?
Mukama ng'atwagaza okukebera obudde buno tumanye biki ebinaabaawo. Olwaleero njagala kutuyisa mu kigambo ekyo eky'okukebera obudde, tumanye kiki ekyokukola nga tova mu byawandiikibwa. Muvubuka wange ali ludda wa? Ali ludda wa? Twagala kigambo ekyo eky'okukebera obudde. Era kyatandika kitya? Kaakati tuli ludda wa? Era tulaga wa? Kigambo ekyo kye tugenda okusoma. Tuli ludda wa? Tulaga wa? Tuli ludda wa? Era tulaga wa? Otyo. It's okay. Otyo. Kakati ebirala njabikola. Temujja biraba, muli wala. Muli wala. Kakati njabanyonyola. Kansembere kumpi mbanyonyole. Malayika yajja eri Danyeri n'amubuulira ebiseera ebigenda okujja. N'amugamba, kino kiri mu Danyeri essuula 9 olunyiriri 24 okutuusa 25. N'amugamba nti okuva ekiragiro eky'okuzimba Yerusaalemu bwe kyafuluma, wagenda kubeerawo emyaka oba yakiyita sabbiiti. Mu bunnabbi esabbiiti si nnaku 7. Esabbiiti mu bunnabbi y'emyaka 7. N'agamba wagenda kubeerawo esabbiiti 7. Y'emyaka emeka eyo? 409. Kubanga buli sabbiiti y'emyaka 7. Tuli wamu? Naye n'agamba nti wagenda kubeerawo omuntu, mujja bisoma, omuntu anajja okukolako anointing. Oyo ayibwa kwakama amafuta ajja nga bategeeza Yesu Mesaya alijja. Kwegamba ekiragiro ekyo eky'okuzimba Yerusaalemu kyafuluma emyaka 404 mwana Yesu nga tanaba kuzaalibwa. Kaakati niwawa emyaka weeks rather 69 oba y'emyaka 434 omwana wa Katonda o Yesu n'akola atya? N'azuukira mu bafu, n'afa n'azuukira mu bafu. Kyekiseera kino yakantu kyekiseera kino AD 33. Mukiraba akantu kano mukalaba otyo. Awo Yesu n'azuukira weeks 69 nga ziweddewo, naye niwasigalayo ewiiki emu oba emyaka 7 etanaba okuwera, tenaba kujja. Naye emyaka oba weeks 69 zo zaggwaawo dda. Yesu n'akola atya? N'azuukira. Weewano, weewano. Kaakati nitutuuka mu kiseera Bayibuli kyeyita nkiyite grace period. Bayibuli ekiyita ebbanga ly'ekisa, last days. Ebbanga ly'ekisa lye lino
era naffe tuyimiridde mu bbanga eryekisa era Peetero tumuwulira awo ku Pentekooti ng'anyonnyola ennaku ze. Temujjukira nabbi Yoweeri ye kyeyabagamba nti mu nnaku z'oluvannyuma bino biribeerako. Tuli mu nnaku ezo ez'oluvannyuma. Ennaku zino ez'oluvannyuma tuli mu nnaku ezo. Kakati mu nnaku zino ekigambo ky'okubala ewiiki ne kisooka ne kiyimirira abantu balokoke. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma ne wabeera ekisa. Mukama n'ayiwa ekisa. Kisa kyaki? Kyakulokoka. Mu Tito ssuula 2 olunyiri 11 nga ndowooza kutuuka 15 agamba ekisa kakati kingi. Ekisa nga kyaki? Kyakulokoka. Mukama ayiye ekisa kyakulokoka. Wiiki eyo oba emyaka eyo 7 ey'omusajja oyo bamuyita Antichrist, ensolo eyo nga tanaba kujja, waliwo ekisa. Ekisa kyakulokoka nti tutegeere ebiseera ebyo. Kakati ekisa ekyo kikino kyetulimu, naye waliwo ekijja amangu ago ddala kumpi. Mu Luganda kwe kukwakulibwa. Oluganda kwe kukwakulibwa. Waliwo ekigambo kino ky'okukwakulibwa. Ekkanisa Mukama n'agijjawo. Mukama nga ajjeewo ekkanisa. Ngenda bibalaga mu Bayibuli wano. Mukama nga ajjeewo ekkanisa ne tuyingira. Ne bayingira. Nze nja kubanga siriiwo. Ne bayingira mu kiseera ekyo ky'emyaka 7 ky'okubonyabonyezebwa emyaka 7, era njagala balaga nti tuli kumpi. Kanche balage. Mukama waffe yabazibwe. Kwegamba Yesu teyagala wadde muntu omu abule. Yesu n'akola bw'ati. Ekiseera ekyo ky'okukwakulibwa kikino. Tugende mu Abasesalonaika ekisooka. Mutegeere ekigambo kino ekyaki eky'okukwakulibwa ekkanisa Mukama ng'agitutte Abasesalonaika esooka olupapula ki? Abasesalonaika esooka lunyiri lwokuna. What page ki? Otyo page 1151 agamba bw'ati. Abasesalonaika esooka sura y'okuna olunyiriri 16 agamba bw'ati nti kubanga Mukama waffe yennyini alikka okuva mu ggulu n'okwogera waggulu n'eddoboozi ly'abamalayika mu ggulu n'ekkondere lya Katonda. Kubanga Yesu wanajja omulungi ogwo tagenda kukka ku nsi, tagenda kusamba ku nsi, ajja kukoma mu bire. Kwegamba eyo si second coming kyetuyita okukomawo okwokubiri. Kino kirala. Wanajjira ekkanisa okugitwala okwakulibwa. Kwegamba ng'aze mu bire. Bayibuli nti n'abo bonna abafiira mu Kristo nga balokose, abafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. N'afe abalamu abaasigalawo ne tulyoka tukola tutya? Tutwalibwa awamu n'abo mu bire okusinkana Mukama waffe mu bbanga. Okiraba? Kale bwe tutyo tunaabeeranga ne Mukama waffe ennaku zonna.
mukama waffe yeebazibwe. Ekiseera ekyo kiri kumpi kutuuka. Era njagala balejjera mu byawandiikibwa nti ekiseera kiri kumpi eky'okukwakulibwa. Olwono ng'ekiseera nga kituuse, baliba babiri, omu alitwalibwa, omu n'asigala. Bayibuli bwetugamba baliba mu ndimiro, omu alitwalibwa, omu n'asigala. Ataalokoka mu famire n'osangamu omukyala alokose n'abaana balokose, naye omwami talokose. Abaana ne batwalibwa, ne maama n'atwalibwa, taata n'asigala. Ekiseera kiri kumpi. Olwono waliwo bano aba television, ba CNN, ba BBC, NBC zinabeerangawo, nti abantu babuze, tetumanyiwo balaze. Abataasoma ebyawandiikibwa ndowooza balireeta n'embwa zino eza poliisi zino okunoonyerezaako, nga zinoonya nga ne zibulwa. Abantu bagenze nga tugenze mu ggulu. Mukama waffe yeebazibwe. Ekiseera kiri kumpi. Lwaki ngamba nti kiri kumpi? Waliwo olugero Yesu lwe yatuwa, Matayo 13, nti omuntu yagenda n'asiga ensigo ennungi, naye ekiro omuntu omubi n'asiga ensigo embi. Kaakati bagenda okulaba byonna nga bikula wamu. Bali abayigizi onaga eno tugikuulemu ensigo embi. Yesu n'abagamba bireke bikulire wamu. Naye ku lunaku olwo bwe lutuuka, eyo ensigo embi tuligijjamu ne tukola tutya? Tugyokya mu muliro. Tumanye tutya nti tuli mu biseera ebyo. Mulaba ensigo embi nga bwekuze? Mulaba juzi nalaba ekifaananyi ebungereza eyo, omwami nga bamugatta ne mukyala we, naye mukyala we mbwa. Mukyala we yali mbwa. Kaakati oli yali abagatta n'abagatta. Waliwo ne Metro nayo yali mbwa. Waliwo Bestman. Kaakati n'agamba you can kiss the bride. Kaakati munywegere. Kwegamba biri eyo mu Bungereza bye batwagaza eno. Ebintu ebyo ebifaanana bwe biti bitutuuseemu. Ekiseera eky'okukwakulibwa kiri kumpi kutuuka, kubanga ensi eyonoonese ate eyonoonye. Mukama neemwononera. Tukole tutya kulokoka? Kwenenya ebibi, kubanga Bayibuli etugamba mu Baebbulaniya sura 12 olunyiriri 14 nti awatali obutuukirivu tewali wadde muntu omu aliraba Katonda. Kyetuva twenenya, kyetuva tutambula amakulu ago, amakubo ago g'okwenenya. Juzi nali mbabuulira mbadde mpitaawo, olina nkebera temperature atadde wano ku mukono. Abalala bateeka wano mu kyenyi. Oli antichrist tumuyita tutya mu Luganda?
oyo awakanya Yesu ajja okufuga emyaka eyo 7 ng'ekkanisa evuddemu oyo. Tubisanga mu okubikulirwa that last one is what? Kubikulirwa 13. Enyiriri ezisemba yezo kiba kirungi okubisoma byonna naye obudde tetubulina. Ntoyo ajja tuwa kubawa sife ajja kubawa obubonero mu kyenyi ne ku mukono. Kakati batandise okubitulaga tubimanyiire kwegamba. Okiraba? Tuli kumpi. Era waliwo amawanga mangi agatakolesa ssente nga bw'oziraba mu mpeke. Bakozesa zikaada nga bwe tugenda mu ATM. Mu ATM n'otwaleyo akagundi ne bakuwa ensimbi. Naye bagenda bagamba bali nti akakaada ako kayinza okubula. Akakaada ako kayinza okwonooneka. Akakaada ako kayinza leka tukuteeke mu mukono kabeere omwo ne bateekayo. Naye nga waliwo enamba 6 mu 6 mu 6 abalina amagezi mujja gitegeera. Bayibuli weegamba tuli kumpi. Bw'olaba ebyo ng'otegeera. Yesu bwe yatugamba nti bw'olaba ekirenga kigira n'oyogera bw'oti. Ebiseera bino temuyinza okubitegeera. Mbeegayiridde toyingira mu myaka eyo 7 eri okubonaabona okwawandiikwa mu kitabo ekyo ky'okubikulirwa okuva ssuula 6 okutuuka ay'amakumi 2. Na Mukama n'alaga. Kansome ekyo malirize. Bw'oba nga tolokose kankulage okubikulirwa essuula katusome 6 olw'ebiseera 13. Njagala mukisome mwekka. Njagala mukisome mwekka. Naye mu myaka eyo 7 bino bye bigenda okubeerawo. Ssuula 6 okubikulirwa olunyiriri lw'14. Olwono Mukama ng'abonereza nti n'eggulu ne ligibwawo ng'omuzingo gw'ekitabo bwe guzingibwa. Na buli lusozi ne zeenagulu ndowooza. Na buli lusozi n'ekizinga ne bigibwawo mu bifo byayo ng'ekiseera kituuse. Ne bakabaka b'ensi n'abalangira mukiwulideki n'abagabe n'abagagga ndowooza n'abaavu n'abagagga n'abaavu n'ab'amaanyi bajenerero bamarshal naye nga tebalokose n'ab'amaanyi na buli muddu n'ow'eddembe ne beekweka mu mpuku ne mu mayinja kubanga tebalokoka. Ne beekweka amayinja g'oku nsi n'oku nsozi ne bagamba ensozi n'amayinja mbeegayiridde mutugweko. Nga beegayirira ensozi mutugweko mutuukise oyo mu maaso g'oyo atudde ku ntebe. Ne mu busungu bwe bw'omwana gw'endiga kubanga tetwalokoka baatuyita ne tutalokoka. Nsozi ngwako ne luganda olusozi ne luganda
N'oyita okufa n'okuva ne kugaana. Bakuyita okulokoka n'ogaana. Ne beegayirira. Kubanga olunaku olukulu olw'obusungu bwabwe lutuuse, era ani ayinza okwemirirawo? Yesu Kristo ng'atuuse, Yesu Kristo ng'atuuse, kitaawo talibaawo ne maama talibaawo, abaana bo tebalibaawo, ebintu byo tebalibaawo. Yesu Kristo ng'atuuse, Yesu Kristo ng'atuuse. Kyetuva tubagamba nga tubeegayirira ng'amaliriza, oyinza kugamba kakati ndokoka ntya. Bintu bina ebikulu. Tegeera nti Mukama alina pulaani ennungi y'obulamu bwo. Bw'atyo bw'agamba mu Yeremiya ssuula 29:11 nti manyi pulaani ennungi y'obulamu bwo. N'agamba Yokaana 10:10 nti omubbi ekyamuleeta kwe kutta n'okubba n'ekuzikiriza, naye ze kyandeeta zibeere n'obulamu, endiga zibeere n'obulamu ate nga bungi. Kikyaleeta Yesu. Ekyokubiri mutegeere nti buli omu yayonoona, ate ebyonoono byaffe ne bitwawukanya ne Mukama Katonda. Ate ng'empeera y'ekibi kwe kufa, kwe kuzikirira n'ogenda mu muliro. Naye empeera Yesu Kristo gy'atuwa bwe bulamu obutawaawo. Yesu kyava agamba, laba nze kkubo n'amazima n'obulamu. Teri wadde omu ayingira eri Kitaffe okuggyako ng'ayise mu nsi. Teri makubo amalala, tegaliyo. Olina okuyita mu Yesu. Waliwo abalowooza nti wali amakubokubo, wali obukubokubo bulala bwonna butwaleeyo. Baali batuyigiriza nti abantu baali balowooza nti ensi eringa emeeza, nti oyinza okutambula n'ogenda eyo n'ogwayo. Naye ne wabeerawo abasajja baali babiri mu byafaayo. Omulala bamuyita Vasco da Gama, omulala bamuyita James Cook. Ye yagenda eyo ate n'akomerawo eno. Nekitegerekeka nti ensi teringa meeza, nti ensi eringa omupiira. Okuva olwo abantu ne bafuna obuvumu, kubanga waliwo agenze n'akola atya, n'akomawo. Mumpulira? Kubanga waliwo agenze n'akola atya, n'akomawo. Waliwo abatugamba nti nze manyi ekkubo. Ebunyole eyo wali omusajja yeyita Katonda Bisaka. Lwali lumu n'afa, takomangawo. Omulala bamuyita Buddha. Buddha yagenda eyo, takomangawo. Omulala bamuyita Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oyo naye yagenda eyo, takomangawo. Waliwo omuntu omu yekka, Yesu. Ye yagenda n'akomawo. Oyo alina obuyinza okutuyigiriza ebintu ebiyita mu kufa. Kyava agamba nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Ekisemba Yesu agamba, laba nyimiridde nkonkona nga yeetowasi. Omuntu yenna bw'awuliza eddoboozi lyange n'anzigulirawo omutima gwe n'ayingira mu bulamu bwe, ndi ewamu naye, naye ali awamu nange. Olwaleero oyinza okumusembeza, kubanga bonna bamusembeza yabawo obuyinza okufuuka baana ba Katonda. Mukiwulidde ekyo?
kamalirize bwe nti nali sigendanga mu State House naye lwali lumu ne bampita mu State House Entebbe. Buli omu namubuulira enkya tugenda mu State House. Nali sigendangayo. Tugenda mu State House. N'enyambala bulungi. Ne tutuukawo ku roadblock. Ne batubuuza gwane nga Peter Asiimwe ne bakebera mu kitabo. Ingira. Kola otya? Ingira. Munange nenyingira mu State House nendaba abaana ba Museveni nga balya bulungi. Nendaba ebifo nga okubeera mwana wa mukulu mwana wa president oba bulungi. Mukama nangamba bwati oyo Museveni president wa Uganda naye nze ndi president w'ensi yonna. Aba bamukkiriza ne bamusembeza yabawa obuyinza okufuuka baana ba Katonda n'abawa n'abamalayika. Oyo oyinza omusembeza. Kakati mbeegayirira buli omu teeka omukono gwo ogwa ddyo waggulu. Nsaba ontunuulire omukono ogwo nsaba oguteeke ku mutima gwo. Kola bw'oti nga bwe nkoze ku mutima. Nsaba osaba essaala eno ng'oddamu bulungi ng'ongoberera. Ayi Yesu Kristo weebale oyogedde nange era olwaleero nzigulawo oluggi lw'omutima gwange. Ingira mu bulamu bwange naaze ebibi byange. Onzigye mu kitabo ekyo ekyokufa. Wandiika erinnya lyange mu kitabo ky'obulamu. Olwaleero nga 3:1 nzikiriza okulokoka. Nzikiriza okufuuka mwana wa Katonda. Era sigenda kukwatirwa ensonyi okugamba nti ndokose mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Muntunuulire. Waliwo abasabye essaala eyo nga guno gwe gusoose okusembeza Yesu Kristo mu bulamu bwo. Abalala baagisaba naye gwe ogisabye omulundi ogusoose tokwatibwa nsonyi. Njagala omukono ogwo gujje ku kifuba gusitule bw'oti nga toswala. Mukama akuwa omukisa. Teeka waggulu. Mukama akuwa omukisa. Mukama akuwa omukisa. Teeka waggulu. Mukama akuwa omukisa. Omulala aliddawo. Mukama akuwa omukisa. Tulina omulala awaddeyo obulamu bwe. Mukama akuwa omukisa. Omulala ali luddawa. Sayidi eno. Omulala ali luddawa. Njagala oyimirire awo. Yimirira bw'olya. Yimirira. Sebo osaba bajje wano obasabire. Kakati njagala mujje eno wano babasabire essaala nga bannange sense okubalaba. Okukkiriza Yesu. Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Mulokose mwenna. Mukoze mujje wano baana battu. Mubakubireko mu ngalo. Mukoze bulungi. Ate mu abaana olwaleero tulina ebirabo byammwe. Ssaawa 7 sibe kiri mugenda kufuna dabo mulokose
n'ebirabo nabyo bijja. Gamba nti amiina. Kale katudemu essaala eno mulundi gumu gwokka mugambe nti ayi Yesu, olunaku olwaleero njatudde nti oli mulokozi wange, neenenya ebibi byange, era nkusaba onnaazeeko buli kibi kyonna, erinnya lyange olijje mu kitabo eky'okufa, olizze mu kitabo eky'obulamu. Era olwaleero nze ndokose, Sitaani nkwegaana, nze ndi mwana wa Katonda. Amiina. Katubasabire, tumise emikono gyaffe tusabire abooluganda bano. Ayi Katonda omulungi, tukwebaza eri abantu bano, abaana bano abato n'abavubuka bano abali wano ababiri n'omuwala omu. Tubasaako emikono Mukama. Mukama tubaaniriza mu bwakabaka bwa Katonda nti kaakati bano bo baana ba Mukama. Tubakyaweereza Sitaani, bagenda kuweereza ggwe. Era Mukama amannya gaabwe gawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu. Era Mukama tukakasa tibonookomawo Mukama ojja kukomawo ku lwabwe obatwale mu ggulu gye tulina okubeera. Era Mukama tusaba obawe omukisa gwo, obawe okwagala kwo, emirimu gye bakola ogiwa omukisa Mukama, abeewabo nabo bawe omukisa Mukama, babeere abantu abajjudde ekisa n'eddembe n'okwagala n'obugagga n'obulungi. Mukama tukwebaza mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mwebale nnyo nnyo. Kaakati andokasani akuyambako ajja abanone baliwa ajja abanone bano baluganda bantu bakulu nnyo. Janga banone wano. Janga anti Jennifer. Kale mugoberere omukyalo ono agenda kwalaga ekyokukola. Kale mugoberere omukyalo ono. Twakubire mu ngalo b'oluganda. Teriyo kirabo kisinga bulokozi. Tekiriyo. Amiina, 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 amiina. Haleluya. Haleluya. Tusinze Katonda ku lw'ekigambo kye. Tumuwe obugalo obw'amaanyi. Tuwe n'obugalo bw'omukulu waffe Dr. Siime yatuwagabanya ekigambo kya leero. Ekigambo kino ky'amaanyi ekijjeredo. Tugenda kusembera naye ng'omu kusembera olina kubanga oli mulokole. Kati mu abalokose leero tubaaniriza mu ddembe okutwegatako ku meeza eno eya Yesu Kristo entukuvu. Naye kanzijeko kino, waliwo olwaleero akabonero ka Mukama ke yandaze ate neewunyisa nnyo nnyo nnyo, kubanga ani amanyi paati gye bakozesa mu kusiringa amadirisa paati. Naye kati paati eno twagula paati oyo ne batuteera mu kikebe ekinene. Olwaleero lwe naayiseeyo nga kiri mugundi mu kinaabiro, waliwo akabonero ku paati oyo kakola bwe kati. Eno kiraga ki 66, eno 0 66. Mu makati wano mulimu simu kaadi. Kati paati gwe tukozesa okusiba amadiisa gaffe, naye Sitaani yakitwala bw'abaaze abananyini amadirisa go tigakugasa, kubanga otaddeko ekintu ekina akabonero ke. Bw'ajja awo wange gwe paati vaayo nyingire, tiwajja kubeerawo okwekweka, wabula omusaayi gwa Yesu gwoka gwe gunatutaasa. Sitaani obukodi obwo abukoze ng'alaba nti buli wamu wenna wonna asibyewo akantu akanaamukiriza okuyingira. Bw'oba olina ekisumuluzo, oluggi olwo tilina makulu, ojja n'oyingira buyingizi.
amadirisa gaffe tugasibisa ki bati, enzigi zaffe tuzisibisa ki bati, naye nga kuliko akabonero kameka 666. Ekiseera bwe kinatuuka ng'avudde gyekwese, tiwali luggi lunamuziyiza kujjako oluggi lw'omusaayi gwani? Gwa Yesu. Kati guno omusaayi era gwe tugenda ku ssaawa zino okusembera. Yesu yagamba bw'onalya omubiri gwange n'onywa omusaayi gwange ojja kuba n'obulamu obutagwawo. Waliwo abali bawakanya okuzuukira. Mu kitabo kya Luka, nja kusaba Edikoni Emma kitusomere Luka 21 okutandika olunyiriri lwa 34 tutuuke kwa 38. Tusomere wao Luka 21 Luka 2 2 kuva mu 3:34 mpaka 3:8. Nawe ojja kuteeka kusira kwa 3:5. Sura 2 olunyiriro lwa 3:4 3:4. Yesu n'abagamba nti abaana b'ensi eno bawasa bafumbizibwa, naye bali abasaanyizibwa okutuuka mu nsi eyo, abasaanizibwa kutuuka mu nsi eyo, ne mu kuzuukira okw'omu bafu, n'omu kuzuukira kw'omu bafu tebawasa so tebafumbizibwa. Tebafumbizibwa. Kubanga n'okufa tebayinza kufa nate, kubanga balinga bamalayika era be baana ba Katonda nga bwe bali abaana b'okuzuukira. Amiina. Olwaleero tugenda kugabana ku kyokulya kino n'omusaayi gwa Yesu. Tuve nti tukituukiriza nga Sitaani ng'atandise okukola rehaso okulaba nti buli wamu mu nsimbi ayinawo akakwakulizo, ku nzigi zaabwe ayinako akakwakulizo, kwegamba buli wamu agenda ng'ateekawo ekituli wanasingayo ekisumuluzo kyo niweegula. Kati tulina okuba nga tuziyiza ebintu ebyo n'omusaayi ogutalina kibi, n'omubiri ogutalina kibi. Era nitugenda mu 1 Corinthians, Abakolinso ekisooka 24 chapter 11 sura 10 ekitabo 11 sura 24 olunyiriri 24 mu kirumiro kya kutusomera okome kwa 2 mu mukaaga. Abakolinso ekyolubereberye essula ya 14 olunyiriri 24 etandika nti ne yeebaza n'agumenyamu n'ayogera nti guno gwe mubiri gwange oguli ku lwammwe, mukolenga bwe mutyo olw'okunzijukira nga nze. 25 era n'ekikompe bw'atyo bwe baamala okulya ng'ayogera nti ekikompe kino y'endagaano empya mu musaayi gwange, mukolenga bwe mutyo bwe munaanywangako olw'okunzijukira nga nze. 26 kubanga olwe munaalyanga ku mugaati guno, obunaalya ku mugaati guno, nolwe munaanywanga ku kikompe, obunanywanga ku kikompe kino, munaayolesanga okufa kwa Mukama, munaayolesanga okufa kwa Mukama kutuusa bw'alijja. Ate tutuuse mu kaseera ak'akazigizigi saawa yenna akomawo nga bw'ekigambo nga bw'ekijje leero. Tulina okulaba nti kino ekibaatuwa ekisumuluzo etikinazaako ebibi, tulina okuba nga tukikola buli lunaku, buli butufuna chansi. Ate tulina okulaba nti kino tukiteeka mu nkola. Tusooke tusabe tufune ekigambo kya Mukama ekizze, then tugende ku mmeeza. Taata Mukama tukwebaza ku lw'ekigambo kyo ekyaleero, tutegerenga ebiseera. Tojja nga tuli bukunya, tojja nga tutwetegese. Tulina okuba abantu abeetegefu saawa zonna, buli ku makya akawungeezi, saawa zonna bw'ogiramu Taata. Tube mu abo abaana kusisinkana mu bbanga,
n'abafu nga bazukira, ffe abaawo abali baawa nga we tuli tunakwatanga mu bbanga. Taata tukwebaza, ekigambo kyo kize n'amaanyi, tuyambe tukiteeke mu nkola, kuba abo abalokole ababalokole lwa Sande n'ewiiki yonna. Titwagala tube balokole abalokole mu Sande, naye tulina okuba abalokole bali lunaku lwonna, wiiki kyonna, kiseera kyonna nga tuli balokole, nga tutambula mu maanyi ga Yesu, nga tutambula mu maanyi g'omusaayi gwa Yesu, nga tutya bubonero bwa Sitaani. Ye Sitaani atadde obubonero bwe, naye tulina akabonero akasinga obubonero bwonna, omusaayi gwo n'omubiri gwo. Essaawa zino bwe tugenda kugabana ku mubiri gwo n'omusaayi gwo, Taata tunaaze tujje mu bupye, tudaabule Mukama. Twagala tutambule n'amaanyi go, nga tumanye nti tulina essayina etuliko, waliwo akabonero akatulina ak'omusaayi gwo n'Omwoyo Mutukuvu oyo aleeta ekikolimo tajja kututuukako. Twebaza Mukama ku ekyo ekikomera ky'otuteekako eky'omuliro. Na saawa zino Taata tukwebaza ku lw'omubiri gwo gwe tugenda okugabanyako. Mukama w'omugisa, guleetera obulamu mu mubiri gwaffe, tube abantu abalungufukuvu, otugabirire Mukama nga bwe tulya ku mubiri gwo Taata. Abo abaagala okulya omubiri gwaffe essaawa zino tugamba omubiri gwaffe gwagenze, tutambula mu mubiri gwo. Weebale Taata, weebale Mukama. Ne bwe tutwala twebala ku musaayi gwo, wetugunywa saawa zino waliwo divine exchange, twaliwo okugabana, kulaba nti n'omusaayi gwo wagutuwa n'otwala omusaayi gwaffe. Ebyo byonna ebyagala kuziizawo omusaayi gwaffe, olwaleero tubiwa omusaayi gwo, gujja kubyokya byonna bigwewo, bisaasaanyeewo, buli kikolimo kyonna kisaanyaawo, buli ndwadde zisaanyaawo, kubanga olwaleero tugabana ku musaayi gwo. Yesu, tujjamu endagaano ey'obutuukirivu, endagaano y'okutambula n'amaanyi ng'abo abeetegera kuzuukira. Twebale Taata, weebale Mukama. Amiina, amiina, amiina. Mukwate ekyokulya n'ekikompe, tujja kuliira wamu ate tunywere wamu. Kwaya nga bwe tutwaya akayimba. Mukwate ekikompe mutukumiikiriseeko, ffenna bwe tumala okufuna tujja kuliira wamu ate tunywere wamu. Oh
twanazibwa twanazibwa mu musaayi gwa Yesu twanazibwa mu musaayi gwa Yesu twanazibwa mu musaayi gwa Yesu kwekututukuza ulimamanyi mu musaayi gwa Yesu muli mwesubi mu musaayi gwa Yesu mulimu okuwona mu musaayi gwa Yesu muli mwesubi mu musaayi gwa Yesu mulimu amanyi mu musaayi gwa Yesu mulimu okuwona mu musaayi gwa Yesu twanazibwa mu musaayi gwa Yesu twatukuzibwa mu musaayi gwa Yesu mulimu amanyi mu musaayi gwa Yesu mulimu amanyi mu musaayi gwa Yesu. Lord, we thank you. Twebaza sisu, twebaza nnyo. Hallelujah, Lord. Rikorobo sharaba kontorobo korobo shandaraba korobo shenterebe karabashanta. Robo shandaraba karabasanto. Robo santaraba. Essaawa zino katulire wamu tugabane omubiri. Katugabane ekikompe. Twala kadakiika kamu nga bwewedde omukama musaba akuteekeko ekikomera akuteekeko akabonero nti wali kisumuluzo kya sitaani kinatuuka wooli kubanga essaawa zino ozeemu omukago n'endagaano empya mu musaayi gwa Yesu n'omubiri gwa Yesu oguziyiza ekibi kyonna kyonna oguziza kikolimo kya sitaani buli we sitaani wasimbye ekuuli lina okukulibwawo kubanga tiwali ekisinga gundi sacrifice eno omusaayi gwa Yesu n'omubiri gwe. Taata tukwebaza ti olwaleero endagaano eno mu musaayi n'omubiri gwo tugizeemu buto. Mukama tukwebaza olwaleero lino tugingizemu buto bwe tubaade nga tupoye nga tukooye olwaleero tutanze tuyingire n'amaanyi otuzeemu bupya Mukama. Weebale Taata kweki kiwamaliza ku musalaba egologoosa bwe wafa n'ogamba kiwedde. Essaawa zino kyona kyona ekireeta ekikolimo kikutuse mu maanyi ga Yesu. Buli kimu kisitaani kyazimba mu bwengula ku nsi kuno kirauke nti kireete ebikolimo ku nsi ffe tutijja kukolimirwa kubanga tuli mu musaayi tuli mu mubiri ogwa Yesu ogwawangula buli kikemu kyonna kyonna. Weebale Taata, weebale Mukama, weebale Mwoyo Mutukuvu. Amiina, amiina, amen, amen. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Saawa zino za kuwaayo ekyewaayo kimu ky'ekumi n'okwebaza na buli kimu kyonna kyoze nakyo mu nnyumba ya Mukama. Twetegege tulabe nga tuwaayo kyetuwaayo Mukama kyatuwadde tukomyawo ku ebyo atuwadde. Haleluya. Abagamba sooka oweeyo olyoke ofune tuwaayo kubanga yamaze okutugabirira. Praise the Lord. Tosobola kuwaayo ky'otalina. Tosobola kugaba motoka ng'otolina motoka
ogaba kyemaze okukugabirira agabirira ye Mukama tukomyawo katono nnyo ku ekyo kyatuwadde. So kwaya mutuweeyo Thank you, Jesus, in our hearts. We thank you, Jesus, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus, in our Oh, we thank you, Lord. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus, in our We thank you. thank you, Jesus, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus, in our Oh, we love you, Lord. love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus, in our hearts. We love you, Jesus. Lord, we love you, Jesus. We love you, Jesus, in our hearts. Oh, we praise you, Lord. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus, in our hearts. We praise you, Jesus, Lord. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus, in our hearts. Oh, we cannot We do. cannot do without you. We cannot do without you. We cannot do without you in our hearts. We cannot do without you, Lord. We cannot do without you. We cannot do without you in our hearts. We give you all the glory. Give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory in our hearts. We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. We give you all the glory in our hearts. Taata tukwebaza Hello. Taata tukwebaza olusaawa zino by'okwebaayo by'abaana bo kabikozesebwe okuzimba ekkanisa yo, okuzimba omubiri gwo, oteekeko amafuta go, oteekeko amaanyi go, nti bwe kina ssente zino kizirina kukola taata kijja kukuwa omukisa n'erinnya lyo ligulumizibwe. Amiina. Amiina. Waliwo ebirango bitonotono byetugenda kuyitamu. Twagala kwebaza Katonda ku lw'ekigambo ekyaleero ekyayise muzaana gwe Dr. Siimwe. Webala okukkiriza Katonda okukozesa okutuwa ekigambo. Ate mu ngeri enjawulo twagala kwebaza abo abeeyama. Twetaaga bulooka 3,500 okuzimba ebisenge by'ekkanisa waggulu wano. Waliwo abamaze okweyama n'amaze okuteeka ensimbi. Naffe twegatewo wadde bulooka emu
bw'ogiteekawo ekyo kituli kiba kimaze okukola ki okuzibikira. So twagamba nze sisobola naye bulooka ya 13 si kyekyo ne 13 zireeta ki bulooka, awo ekituli ekyo kiba kimaze okuzibikirwa n'omusingi nga gwenda waggulu. Twebaza mwena abamaze okweyama n'abatandise okuleeta. Waliwo okusaba kwa buli wiiki n'okusiiba lwokusatu lubeera ku mutimbigano gwa Zoom saawa 12. Tubasaba nti mujumbire okusaba okusaba bayinza okuyigiza okusaba naye okusaba kwenyini kukwatibwa. Olina okubeeramu abo abasaba naawe osooka ofuna ekitone ky'okusaba, naye bw'obanga oli eyo bize nnyo toyinza okufuna ekyo ekitone ky'okusaba. So tubakugiriza mwena mulabe nti mweyungako ku mutukutu tusabe. Tweyanza tubeebaza nnyo ab'okusaba nga kwe layisensi yaffe waliwo ebigenda mu maaso birungi nnyo. Ndowooza mu biseera bitono layisensi yaabwe ejja kuba nga weeri naye nga bagizambudda. Kati muyina okulaba nti tweyongere okusaba, steps ezisigaddewo nazo zigwewo tufune layisensi empya. Olwaleero waliwo ebirabo eby'abaana kuva GFM ne Samaritan Pass bijja kugobebwa misana saawa 7. Twebaza Katonda ku saavisi ya leero, kweno saavisi y'Oluganda n'engeri Katonda yatuwulidde ekigambo kyo. Nja kusaba Mukulu Sekasaala ajja tuwe saala esembayo n'okutu the grace. So katuyimirire. Mukama tukwebaza olw'olunaku olwaleero. Mukama weebale kwolesa kitiibwa kyo olunaku olwaleero. Weebala abo bonna abaguddewo emitima gyabwe ne bakusembeza, kubanga ekigambo kyo era kibadde nga kitugamba nti bonna abakusembeza wabawo obuyinza okufuuka abaana. Era Mukama tukwebaza n'olw'abo bonna abakusembeza olunaku olwaleero. Era tubasabira Mukama banywerere mu Kristo ebiseera byabwe byonna. Ayi Mukama bayiga okusoma ekigambo, bayiga okuŋŋaana wamu n'abooluganda. Era Mukama tubanyweza Mukama mu kigambo ekyo. Ayi Mukama era tata tubabikkako omusaayi gwo. Ayi Mukama omulaba aleme kubatwala, omulaba aleme kubabuzaabuza. Mukama tukwebaza olwa saavisi eno. Ayi Mukama era Mukama nga tweteekateeka okufuluma. Ayi Mukama tugenda naawe Mukama, tusookeyo gye tulaga. Ayi Mukama tukulembere. Ayi Mukama era leka omukisa gwo Ayi Mukama ogutaliiko obuyinike gubeere wamu naffe wiiki eno yonna. Ayi Mukama leka tulabe ebyamagero ebikolebwa mu bulamu bwaffe ne famire zaffe wiiki eno. Ayi Mukama leka tulabe ebyamaanyi wiiki eno. Ayi Mukama taata taasa abaana bo eri omulabe wiiki eno. Ayi Mukama taata tubikke mu musaayi gwo Mukama wiiki eno. Tukwebaza Mukama ekitiibwa n'ettendo byonna bibyo, ogulumizibwe era oweebwe ekitiibwa. Byonna tubisabye mu linnya ery'amaanyi ya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kw'Owaayi Katonda n'okusa ekimu Omwoyo Omutukuvu obeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Amiina. Mubeere ne wiiki ennungi. Katonda babeere buli kimu kyonna. Mpozi abaana bw'obeera nga bakuwandiika okufuna ebirabo essaawa ojja kwa ssaawa 7. Mukama abakume. Abaana mukomewo ssaawa 7 okufuna ebirabo byammwe. Bweba nti bakuwandiika
era obiwandiiko erinnya linya kubanga lino mu kitabo. Bw'olokoka erinnya lyo liwandikibwa mu kitabo era n'ebirabo kye kimu. Yeebazibwe Mukama, yeebazibwe, yeebazibwe ennaku zonna. Yeebazibwe Mukama, yeebazibwe, yeebazibwe. Nammwe abali ku mukutu mwebale nnyo okubeerayo, tubaaniriza nnyo, tubeerabidde, mwebale okusinza nga muli ku mukutu. Yeebazibwe Mukama, yeebazibwe, yeebazibwe ennaku zonna. Yeebazibwe, atenderezebwe, ayimusibwe Yesu ennaku zonna. Atulumizibwe, atenderezebwe, ayimusibwe Yesu ennaku zonna. Atulumizibwe, atenderezebwe, ayimusibwe Yesu ennaku zonna. Atulumizibwe, atenderezebwe.